omusanga asinga omusanga akaaba n'otandika ebyo bisiru ebyo byakola biti. Abooluganda abali wano olwaleero mutegeera obulokozi kiramu kyatuweebwa buweebwa. Tewali kye tuyinza kukola. Waliwo abantu nga balina ekisa n'okusinga abalokole. Nze nina abantu bemmanyi nga mulokole naye ng'alina ettima byotasobola kukkiriza, ng'ebigambo byo byonna byakukolima naye nga Bayibuli agimanyi okuva gyeva paka gyesemba, ng'agimanyi naye nga muzibu nnyo tosobola muyimirira mu maaso, nga n'ekigambo bimu bibiri kukolima. Tutegeere ekyatuweebwa, tuleme okigeregeranya kubiggwawo. Omukyalo oyo namugambye tugenda kuyamba mu busobozi bwaffe bwonna obutono bwe tuyina, tugenda kikola ki? Era kyenebaza Mukama nti yagenza okwogera yadde tugabye ebintu ebisinga wiiki eri nagimala ngaba bintu bitabo sente, abamu ne tubaweenayo sente, naye ate twebaza Mukama ebitabo bikyaliwo. Kakati ebitabo tugenda kukwata tumuwe, omwana agende kusomera atandika okusoma. Eyo mu maaso abo be bagenda okubeera abantu abannamaddala. Oyinza osanga ng'oyo omwana afuuse obw'omugaso n'okusinga omulokole. Sagala kibala nze nabadde eKamengo nentunuulira abaana kubamu be tuweerera, nagenza okwetegereza abaana lipooti zaabwe nga bayitidde nga mu bifo bisooka abasinga, naye weewuunye nga tebalina yadde akola ki? Kyokka osangayo owuwo gwe baweerayo ssente buli taamu nagamba saagala soma mbivuddeko. Bife ennaku entono nnyo nawulidde waliwo omwana yeeyokizza omuliro, omuwala boyfriend we bamukyusiza essomero n'agamba bazadde be njagala mukyuse sigenda ssomera wano, ne bamugamba somera awo. Ye teyakaayanye n'agenda yeekumako omuliro ne yeeyokya n'afa. Bamuganda batyo osomero mu ssomero eritali mu boyfriend we, kiyinzika kiti ne yeeyokya. Ne bagamba bali ntufudde abasomesa bagenza okujja ottaakiriza ng'agudde eri n'afa ne bamuziika. School fees n'amulekayo. Oli malaaya akaaba agamba ekinneetuuza kiri kimu, omwana wange waakiri asome. Vision yagamba singa asoma paka mu P5 nagambye ne Mukama tulina bye tuweerera n'olaba olinga omufaako omwana omuweerera ate ne famire ekuli bubi tekwagala kakati n'ogamba kali singa abo. Emmala ne mugamba nga twogenda ebigambo ebyo ne mugamba kankusabira omukisa, Katonda akuwa omukisa ate olokoke. Yangambye ebigambo bino n'alokoka, naye ndokose nnyo nga mbikola ki? Nga mbivaamu. Nze ndabanga Yesu atanyamba. Abooluganda, Yesu tumumanye ye passport etuyingiza obwakabaka bwa Katonda. Temuddamu kukyakinga bantu mu bulokozi kubanga bambadde bwe bati, kubanga boogera bwe bati, kubanga tebeesiize bizigo. Yono omulokole nga yeesiga nnyo linfustiiki, oyo si mulokole. Mukomeewo mu kutegeera okw'ebyawandiikibwa. Wano twalina enjigiriza ng'eyeesiga lifustiiki si mulokole. Lifustiiki bintu by'abaluminati biva mu nnyanja, simanyi bikola bita, weesiga ota lifustiiki. Waliwo omukazi gwe nalaba yalokoka nnyo. Omanyi bw'olokoka ennyo n'olokoka ennyo nga tolina ate kuluŋŋamizibwa kwa Mwoyo Omutukuvu, oyinza okukola ebitagasa. Yali lubuto, bw'abeera olubuto bamugamba tukutwala mu ddwaliro, n'abagamba nze sigenda mu ddwaliro kubanga eddwaliro waliyo ennamba simanyi ya 666 simanyi 999. Kati buli mwana azaalibwa mu ddwaliro bamuteekako ennamba eyo, temuntwala mu ddwaliro. Baasika omulokole, baasika omulokole bamutwalebwa, tagenda mu ddwaliro, tasiba nviiri. Bw'osiba enviiri ziva ku bisambwa gya mu nnyanja wansi, kati ye tayinza siba nviiri za bisambwa gyawa? Owuliriza bye mbannyonnyola.
teyesiga lipstick w'Abaluminati. Enneebo z'engoye z'ayambala yamanya nti abazungu abamu abazitunda eno mu ndiboota bannyinizo basooka kufa, kati ne banoonya gye baziteekanoga tuziweereze mu Afirika bambale nga zaalimu. Oyinza okubanga olugoye lw'oligiriramu eyalulimu musamizi, kubanga abazungu tebasamirira mu gundi mu mbugonga. Zino zennyini ayambala ekkanzu ye, ayambala essuuti ye n'atandika oyita ebbangwase. Abayimbi bambala mishanana,